Hello everyone. Muli mutyayo bassebo ne bannyabo nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ebiga Basese. Muli mutya abantu bange mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo akyakuuma. Weewaawo kimanyi si byangu byali bibaddeko ddi ebyangu. Tebirina lwe bibeera byangu naye bannange yeebale kyonna kye kiri. Yeebale kutukuuma, yeebale kutwagaliza, yeebale kutwagala. Yeebale nnyo omutonzi okutuwa bajjajjaffe ne batubeererangawo buli kiseera, okutukingiriza n'okututaasa n'okutuzigirira ebirungi, emikwano emirungi. Emikisa egyo tweyanziza nnyo, tweyanzige weewaawo. Kale olwaleero nateera tutuuse n'ekitundu kyaffe Mubiroto mwetusokera. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, mwebale kwekuumira ku mukutu comments ezo contributions. Mbatumirako bannange mwenna abali kuno ku Ssese, abali emitala w'amayanja. Ngamba gano ag'Essese, emitala w'amayanja nti bw'osukka eno ennyanja then oba oli mitala mitala w'ennyanja. Oli ono bangamba bwe mitala w'ennyanja. Abali emitala w'ennyanja, abali e Buganda, tubatumirako mwenna. Beetoolodde ensi yonna, eno ensi yaffe ate lwaki nedda tugitambulako nga tetulina restrictions, tugenda buli gye twagala kubanga tuteekeddwa, tuteekeddwa gyeyagalirako. Weewaawo kale abali emitala w'amayanja saaga mukirabe nga kibonerezo, nedda waliwo cause for everything. Muli eyo lwa nsonga, kyensaba kyokka nti mutuukirize bulungi ensonga ezo ezibatwaza mu mawanga ago. Mufuneyo ekyo kye tuteekeddwa okufunayo. Bwe buba bugagga mubufune mubuleete, buyambeko okutereeza ensonga z'obujjajjaffe n'okutereeza eggwanga lyaffe. Naffe osanga oba oli awo lumu buli kyanga tuli eri eggwanga, ensi eno lyennyumiririzaamu mu ngeri y'ebyenkulaakulana, so si kwogerwako ng'abaavu balunkupe nga tetulina buli kye twetaaga okubeera obulungi. Kale mu kanyomero kaffe kano njagadde tutunuulire ensonga eno ey'okulaga bajjajjaffe nti ffe tunyooma. Omanya otya nti bajjajjaabo bakulangidde obunyoomi? Ono ye agamba bw'ati nti maama naloose omusajja nga mukadde naye ng'alina akagaali k'avuga. Akagaali kano kamaanyi ga kifuba ng'akasindikaati, naye nga ku kagaali ako ng'aweeseeko Benz, era ng'avuga akagaali nga Benz eyo agitwala ku ssomero. Owulidde? Kitegeeza ki maama? Mukwano, embeera eno eyina ebintu byegezaako okulaga. Manyi ffe tulinamu embeera ezinyoomerera. Ne bakugamba nti osobola okukozesa lubaale, n'oyita mu lubaale, n'ogagawala n'ofuuka biliyoniya binnyonkoondo, nga gw'olowooza nti nedda kya bulimba, ng'essuubiro lyonna lyonna lirimu ekyo ekyawukana ku bajjajjaabo, okwo gwe bayita okunyoomerera. Kati mu ngeri eyo bo bagezaako okukulaga nti ekyo gwe ky'owaana ky'oyita Benz, ate bo bajja kiweekera ku kagaali kaabwe ako kwe kulaba nga kamaanyi ga kifuba. Si kyokka bakitwale ku ssomero. Kiba kitegeeza nti kyonna ky'oyagala okwakwayaringa ate weewunye bo be balina okukitwala ku ssomero. Kiraga enkola y'ebintu weebeera wano. Gye bali abantu naga njagenda nguleyo ejjembe lyange, nguleyo ejjiini lyange, nguleyo ekifaalu wange, ndeete binkolere obugagga, nguleyo ekitambo kyange. Bajjajja bagezaako okulaga nti kyonna gwe ky'onooba oleese ate ffe tulina okkiyigiriza. Kati bwe kiba nti eggaali esobola okuweeka Benz, kati ate omugaso gwa Benz ki? Kiba kitegeeza in the first place Benz yali teyeetaagisa. Temulaba? On the other hand, bagezaako okulaga nti gwe bw'oba weerabanga gwe Benz, ate bo ba old fashioned, boyita old fashioned, ate be bagenda okutwala ku ssomero. Be bagenda okutwala ku ssomero. Meaning
nti lekeraawo okunyooma, lekeraawo okunyoomereza bajjajjaabo, lekeraawo okubagerera ki kye basobola ne kye batasobola. Ssebo oba nnyabo buli kimu bakisobola, bakisobola. Just dare them. Bakugambe nti kola kino okikole, olaba oba tebakukolera ekyoyagala. Lwakuba nti ffe tugenda gye bali nga tuli mu tye nga tubatya. No, kata deal. Kutula ddiiru nabo bagambe bajjajja ti ye muŋŋambye mutya, titwagala ng'okuma ekyoto ekyo okumala emyaka 2 tukugaggawaze, wazira kirina okwaka nga tekizikira. Kyokka ekyo nti ye wazira kirina okwaka buli lunaku okukugondezaamu, kale kisule nga kyaka. Kyokka ekyo kikume, weeweeyo kikume. Naye ffe all the time tubeera mu kutiitiira, ate bajjajja kakati kinaasoboka kitya, ate enku zinaavaawa. Why do you worry so much? Lwaki pulaani y'okusala olutindo tetugikoze nga tutuuse ku lutindo? Naye oli eno tonnatandikako naku kye bagambye watandise dde okutya. Did you know nti abantu tutya nnyo? Kyewuunyisa tutya. Ate bwe kituuka ku bintu bye tutalaba tubitya okukamala. Naye ffe abaddugavu si bwe tuli. Ffe we are daring. Tetutya ebyo, kye kitufuula ab'enjawulo. Kale bantu bange temutya kutandika kuwagguza maanyi gatategeerekeka gagenda kubatawaanya. Ate tegatawaanya ggwe wekka, gatawaanya ne bajjajjaabo. Kubanga tuteebereza ow'akagaali okuweeka Benz much as ayina amaanyi na buli kimu, still kiba kintu kinene oba obatawaanyizza. Kati the punishments z'ofunaawo buli kimu bijja lwakuba nti obatawaanyizza, obakozesezza ebintu bye batandyagadde kukola. Kale mukwano, kkiririza mu bajjajjaabo, manya nti buli kimu bakisobola, beesige. Nga tonnaleeta kirala, sooka okakase nti kino ekiriwo kyo kitereezezza era kikuwadde olukusa nti leeta ekirala. Okay? Bwe bityo ebintu bwe biri. So ate si bizibu nnyo, newankubadde ate era si byangu nnyo. Kye twetaaga kuwaayo budde ne tumanya ne tuyiga. Kati n'otandika okubaako by'oyingirira ng'obitegeera bulungi. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.